that nti bajenero mwenna abagenda okuwumuzibwa mwebereremu kubanga wetwogerera mwenna abasinga obungi si kye kyabadde ekiteeketeeko okuwumuzibwa era nga mu meeting gye mwabaddemu mu Army Barracks Embuya abasinga obungi mwateesezza nti lwaki Yoseri abakako kuwumula nga si mwe wataddeyo kuwumula kwammwe olw'ensonga Yoseri akimanyi nti mwebuzaabuza ne mulaga ka simayiro aka plastic simayiro ng'akabangereza bwe kakulaga ku kisaawe ng'ogenda okuyingira obanga bagenda kugaana okuyingira n'akulaga nti asinisa otunnyo kumbe akugaana kiki ogenda kufuna wetwogerera essaawa zino ba Army Generals abasinga obungi bonna naddala bali ku lukalala n'okufulumizibwa n'abali kyali mu magye Museveni akimanyi lunye nti tewali mu jeno yenna ayinza kukubira mutabani we saluti oba mukkiriza dde avudde mu magye wagasigaddemu wetwogerera enamba esinga obunene y'aba Generals eri mu under house arrest nti bali mu busibe obwo bali mu busibe obwembagirawo mayumba gaabwe nga tebakkiriza dde okutambula oyo gwe mulaba nga atambula yandibanga bamukweka okuba nti ajja okubalaga mu public nti waali atambula nenga otwogera basinga obungi balina mbuya basibe abana bali makaaga basinga obungi nga tebakkiriza kufuluma wadde okwetoola olw'ensonga nti bakizudde nti omwami ono akakola akagendere ng'embuzi ekogga nti abawumuze nenge ekigendwa kyabwe kyakubatta naye nno njagala bagamba ng'obudde bukyali nti ekituufu kiri nti mission yasayiningiddwa mwenda bagenda kujja omu ku omu olw'ensonga Museveni akimanyi tekuli muntu yenna ayinza kukkiriza mutabani we Muhoozi Pama Lukwata Junior okufuga eggwanga Uganda olw'ensonga nti yakimanyi mumusekera kye tuyita bakwekansamo nenga akimanyi mujja kwefulira mutabani we so nga ate naye atandise okwewota ng'enkota eneetera okukoonora tugenze mu maaso ekyasali Musalemba agambye nti oyo naye lumbala embirizi essala muzongere mu bulungi nnyo ngeno mwepika musokola okutegeeza abantu okulonda kukyalina mugaso tugenda okutuuka wali nga kigenze mu maaso kimaze okwedamula kati wano wali okulya n'okukomba essowaani wendaga munnange njala tegeeza bannayuganda mwena bali mu diaspora